Nkulamusizza wenna ali Kadama TV era weebale kwekuumirako. Tubadde ne problem y'amagini, abawala bangi abadde n'amagini nga gabatawaanya okusinga gatawaanya abaana abawala. Ssekadaama tebannaba kubaayo nnyo tuwulira ku magini gano, naye waliwo omuwala eyalabikira wano n'omulala eyalabiseeko eggulo ng'ayogera ku magini engeri gye gamutawaanyaamu, ne tufuna abantu bangi nnyo abaagala okumuyamba n'okumubuulira bo biki bye bakola okubeera okusobola nga bagoba amagini ago. Ffe wano omuntu ekintu nga bw'akituwa bwe tukikuwa n'owulirayo engeri gy'akikolamu. N'olaba oba kikkolera oba tekikkolera, oyinza n'okwesanga nga naawe mulimu mu ffe abamu nga babikola, abamu nga tebabikola, omulala n'abigaana naye tekigaana kubeera nga ababikola gye bali. Ngenda kupuleyingira voice note y'omuwala ono eyayagadde okuyamba munne ali mu buzibu bw'amagini. So ye bw'ati bw'akikwasaganya ne babboosi be. Njagala omuwulize bulungi. Nze ndi wano, nange ndi wano mu Saudi Arabia naye nze ndi Riyadh. Mukwano, abantu bano balina emizimu mu nju. Kitiibwa kibe eri kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyaliwo olubereberye ne kaakano weebiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, kwagala kwa Katonda okusa ekimu ky'Omwoyo Omutukuvu ffenna emirembe gitaggwaawo. Amen. Awo yatandise na ssaala, njagala owulire atandise n'essaala, atandika n'essaala ate olumala n'ayingizaawo bino. Bayibuli bw'osituka ku makya buli lunaku, fuka enkalizo. Abantu bano balina emizimu. Fuka enkaliyo oteeke mu cyumbi, teekamu omunnyo mu nkali, oteeke mu maazi, onaabe, oyogere nti nze mbeegaana, muddeyo gye muva, nze najja kukola, nze siri ku mmwe, yani naawe obigobe. Kati bw'ogenda okukola n'olweggulo ng'okomawo era kola bw'otyo. Naabanga enkali ezo zijja kuggyako ebyo ebintu, oba oli kubyeyambula mukwano. Nze bampita Benta, oba ng'oli ku Wi-Fi. Mukwano twogere, ndi free. Fayimbe gy'oli oba ng'onfuna nziramu mukwano, kuba nange ndi eno munange. Kiri kunnuma bebi, naye guma naye osaba nnyo. Saba naye ebintu bye nkugambye bigenda okuyamba, ebintu ebigenda okuvaako byonna biraamirize oba ng'oli kubigoba. Obigoba naawe ng'osaba, bigobe ng'osaba, ng'oli kunaaba amaazi ag'ekugambye. Nkugambye enkali oteekemu omunnyo, keeranga ku makya okole, oyube amaazi, ofuke enkali ezo z'ofuka ezo, oyube mu maazi oteekemu omunnyo. Bebi onaabe ng'oli kugoba ebintu ebyo, bigobe nga bw'ogoba sitaani. Oyo ali sitaani mugobe. Kati bw'omala okukola, olaba kati nga gwe embeera ze nkulabyemu byakunywanyo. Ne bw'onaaba emirundi 3 oba emirundi mmeka, kinaava gy'oli, tebijja kuddira mu bebi. Nkugumya guma naye saba nnyo. N'omugaaga oyo bw'olaba ng'akuli bubi, omunnyo ogwo oyiwa amaazi mu gundi, olaba omunnyo ogwo, oba ng'ogenda kusiimuula mu nnyumba, oyiwa amaazi mu munnyo omwo, omunnyo mu maazi omwo g'ogenda okusiimuuliza nnyumba. Omanyi omunnyo ogwo mulungi, gugoba ebyo ebintu ebyo. Ate naye omutandika okumulaamirizako ng'oli kuyiwa amaazi ago mu gundi omwo, mu kisiimuula ekyo. Beerako n'obugambo bw'oyogera okumugonza. Ajja kugonda bebi, ojja kutereera. Kozesa ebintu ebyo. Nze